tugenda kuyimira namwe buli mu mbeera twagala buwagizi bwammwe mutambule naffe leka tuleme otunuulira nnyo ebibiina wakati mu kutunuulira nnyo ebibiina mugenda kufiirwa abakulembeze ab'ensonga tewetaaga kufiirwa Esther Bugonzi tewetaaga kufiirwa gavana waffe Mattia Lwanga Bwandika tewetaaga kufiirwa Fredwo banyawo ne bassebe twakozesezza akabonero akasaawa ye model district ya Uganda role model district banyawo ne bassebe Wakiso weba byanjigiriza n'obuza district bukwekola obulungi ogenda kuwulira obulungi ennyo bajja kugamba Wakiso naye ensonga enkulu mu byonna sooka omubuuze biki byokoze naddala ffe abadda gye muli okwagala ekitanja ekituka ku kiri sooka omuntu omuntu biki byokoze emabega kitwogere ki olwaleero bakulembeze abali ku bwa mmeeyi Kasaanyi waliwo omukulembeze gwe sijja kwogera linnya naye nze mbiwulira mu bantu mugamba nti singa twakola bwetuti singa tetwakola nsobi temuddamu kwebenya kimpa magezi kubeera nga nzituukana ne constituency 8 ng'ewaffe waffa njagala amaanyi n'amagezi ge mbadde ntadde mu constituency 8 nga teeke mu constituency eyaffe mwenva mwe abali wano mutambuza amawulire mugambe nti omwana tumulabyeko nziza okukola enkyukakyuka mu kitundu kyaffe okulaba nga munfiirira nga nammwe mumanyi nti mulina omubaka nziza okukola enkyukakyuka mu kitundu kyaffe nga nkimanyi nti osobola okunsanga nange okusanga nziza okukola enkyukakyuka mu kitundu kubanga byeŋŋenda okukola mbimanyi siri kyakayiga siri kyenjenje nziza okukola enkyukakyuka kubanga ŋŋenda kuyimirirawo ku fulo ya palamenti mwane n'abasajja omulembe gwa kulwanira ensobi gye tulina nti ffe tulina balwanyi batukiikirira tetwasigaza babaka b'amannya ndi honorable Mattia Lwanga Bwandika siri wa linnya ndi wa bikolwa mumpa amaanyi n'obuyiza ngende nkwafakane n'abasajja bano ate bammanyi era batandise eddokankana balinda ddoboozi lyammwe mwogere bagaye nti olaba abasajja boogedde tufudde nolwekyo basebo ne bannyabo abali wano tusobola kutuukirira muntu wabula mugende mutuukirira abantu bagambe embooko ya Busiro yatte embooko ya Busiro yakoze eki emyaka 3 mingi naye ate mitono singa tunaakola biri bye tuzze twebuulirira ne tujjamu eŋŋambo ne tujjawo okwerumaaluma ne tubeera abeerufu ne tuwaŋŋana ekitiibwa ne twedduukirigagana ne tutakolamu kilaasi nti bano banjawulo bano b'amaanyi ne tukola ebintu byonna byonna nga tusalirawo wamu nga temuliimu nze ndagidde tujja kwongera okubeera olumu ninaku gye nabasindika ne mutagendayo naye ebyo nja kujja kuyumba lulala kubanga nakanda kubuuza tetwabalaba ne mpuliramu ennaku naye nga mwandigenze kati singa tuli mu kkungula ekigo kyokukola byolowooza nti byebiti byebituufu kati nga kitegeeza ki bw'oba oyonola polisi eza gavumenti zituuke obalumba wali we bali toyinza kuddira mwana wa UPE basebe ne banyabo kimanyi oba mukimanyi omwana eziba buli mwana wa UPE bamu omutwalo gumu omwaka omwana wa UPE gavumenti emutekako omutwalo ki kakati kakitegeeza omwaka ogwo bulina ttaano mmeka omwana wo gavumenti emusasulira 13 buli ttaano tokwata ttaano erimu emyezi emeka 3 omwana wo gavumenti emusimba olwasa buli mwezi era kyoba olaba byabazadde bayedi pita ne sukulu management negamba abazadde bimweyeze nemulowooza nti babaka kumbe polisi eraki alina obuvunaanyizibwa buyitirivu obungi ayitiddeko wano alina gy'agenda ate oluvannyuma akomewo naye amugambye nedda aveewo ng'atubuuzizzaako then we najjira n'abazadde bennyini
nga tebakkiririzaamu. Era ffe tulina omubala gwe tutambulirako ndi ku lumu nti noonya kitala asanyusa gwe tukolerera. Then olwaleero twagambye nti sports is wealth. Ebyemizannyo bino kya bugagga abantu kye balina okumanya. Tulina omukisa Ssebutaata nga bw'omanyi nti kitala kyakyovu Uganda abazadde ffe bamu ababeezaawo disitulikiti y'e Wakiso ku ntikko ebikopo bye tuleeta ku national nga tugenza okompiitinga. Tiimu emu eya disitulikiti eri wano mu kitala be baana bamwe mbakubireko mu bugalo. Era mujja balaba ku nkomerero babategese bagenda kubawaako sampo waliwo geemu gye bagenda okuzannya. Ffe wano ndowooza ffe tuzannya lagibe, ffe tuzannya netball boys era netukigenda mpaka ku national level. Singa nali mubbi nandibadde mumpira nga bwesiba luzira nanjogera abatawaanya bye boogera okusobola okubeerawo. N'olwekyo kyekyoboogebaza Katonda kwe kubanga ebbanga lyonna lye mmaze mu bukulembeze omubuli gwammwe ng'omwana enzaalwange kuumye bulungi era ntambula omutwe guli waggulu. Kaakati tugezezaako okukola ekirungi bannange bababuulire awo ezziba waliwo kilasirimu puloko bbiri tulina toyireti mpira neewuunya era mugenda kumanya lwaki ndi mu lutalo olwokugenda mu paalamenti. Polisi ya gavumenti egamba buli gombolola erina okubeeramu sekendule USP emu. Ekyo lwakyogera basinzire waabwe, ekyo lwakyogera basinzire nakapulipiti nti osanga abantu abali mu luka lw'ezziba ewaabwe nga kyekala ne bakola disitulikiti. Kambawo ekyokulabirako ekiruhumula waliyo abantu 3,000 nga ne konstituensi ya Sseggona eya Busiro esinga abantu abali mu disitulikiti yawa y'ekiruhumula. Kaakati eyo bw'ogamba nti sekendule ya gavumenti ebeereemu mu ggombolola kikola akatundu katono abantu bati batono. Weefaanaanyirize eggombola eyitibwa Kasange, omwana ali ezziba, omwana ali emago mayiro 2 okutuuka ejjungo mugeyagala ambaaze nakoleki. Kyokka ate n'omulugologolo gw'ejjungo abaana abalimu bajunza essomero lyawa ly'ejjungo. Eyo polisi ya gavumenti yegamba. Kakati nze nagenda nenjogera n'owekitiibwa Jesse Muyingo ye minisita wa edukesheni owawaggulu namukuba kaama ntaasa ewadde tekikyasoboka naye ngaobuzi bagamba ngula ettaka nga disitulikiti wabula nga sente ezigula ettaka mu disitulikiti ezikola ki tetuzirina. Nengenda mpolampola ewamukwano gwange Ssaabasinga mwogere disitulikiti nemwegayirira nemugambako okubalandiroodi abasiga okuba mu ttaka ntaasa ompa ettaka esobole okukola ki era nga musaba ettaka lya mirundi 2 mu ggombolola y'e Kasange nampa Enankonge okuliraana Nakawuka mpalise Nakawuka, mu ggombolola y'e Soreye ey'e Kajjansi nampa Nankonge mu ggombolola y'e Nakawuka amene mu mulima gw'e Nakawuka wano nampa Ziba baba lika 5 ettaka lisigala lya Kereziya naye ng'atuwadde olukusa okuzimba kooti essomero lya sekendi. Kati ekyo nazona pulosesi etambula naye kikola kiri kireeta ku local gavumenti kutuukiriza bya central gavumenti tebitunumanga ekyo nga bwe twesimbyewo kati twetegeka okulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu nga pulezidenti wa era bamwagala awangule mutuukirize ebyetaagisa eggwanga lye. Gwe ne weesimbawo nga kyeyamaanyi wa disitulikiti
era ng'osuubira ogenda kuwangula oyambe gavumenti yammwe ogitegeekera ebyasoba akalulu kaggwanga awangudde nga bamusibira awaka gwe ogenda okulayira olayirira mu gavumenti gyotawagula gavumenti eyo ogituuka okola ebyo byegiraki obategereza kyekirikyaloko gavumenti kyokka kwewaayo mbeebaza okulabirira abaana ate ne mwerekereza ne mujja eri abaala abadde bankubira essimu tata gavana nga bambuuza maama school management committee ate Saalongo kozi kiki ekigenda maaso Saalongo kozi biki bye mwagala naye nga nawandiika amabaluwa neentuma abantu bange abonze bwe mbatuma ezo postalanda zange bw'otuma omuyizi ekigambo kiba kikoze eki kiba kituuse naye nga mugenda kulaba bingi nnyo abaana baffe bye bagenda okulaba. Era mbasaba abazadde mumuwe obuwagizi bwonna kubanga nasanga kitaleesere bane ng'ambe ewaffe tewayinza kufa netunoonya tica asingayo okubeera ow'amaanyi kubanga y'omu kubakulembera n'ekibiina ky'abasomesa ba head teacher mu Kiwakiso yonna Saalongo Kabanda kyeyeetaaga ye sapooti yammwe kyeyeetaaga ye school management committee eŋŋumu era ey'amaanyi ekyo kimu ekyokubiri kwe kubakubiriza mujjumbire nnyo abaana bammwe abo okubalaba talanta zaabwe bazikuze talanta kya bugagga ensi zonna abantu abasinga okusasulwa basasulwa lwa talanta gye buvuddeko wano mu Buganda tubali tulina ekizibu nga tulina abaana balina talenti naye nga buli lwakuza talenti n'atandika ogifunamu ng'ebyokusoma abivaako kati omulanga gwe tulina omuzadde bw'olaba omwana wo ng'alina talanta nyoonya mangu omusomesa omwebuuzeeko ku ki ekiyinza okukolebwa okulaba ng'omwana oyo akuza talanta ng'ataasigadde asoma kubanga bw'anaagatta ebibiri talent knowledge n'academics ajja mu nsi muno tajja kukoma the sky will be the limit n'olwekyo ekyo njagadde abazadde mukitegeere gye buvuddeko olw'okuba abaana talanta z'abalemesa okusoma abazadde beenyigira mu kulemesa abaana okuza talanta zaabwe kati kyetwakoze kaweefube we tulimu ye muzadde okukwatagana n'omusomesa atekewo embeera ekuza talanta n'ebyokusoma. Ekyokusatu Sebo Reverend Chairperson School Management Committee abazadde twagale nnyo abasomesa tubawe nnyo ekitiibwa abaana bano mubalaba bano baana baffe ffe tubazaala mugenda okulaba ebyamagero bibakola wano nga gwe ne bamukuwa ebulamu bwobwo natasobola bimukozesa naye omusomesa kya muwendo omusomesa kya bbeeyi ate abasomesa nga tubasasula bubi kati kensaba omusomesa tayagala bingi kubanga abasinga bakola omulimu ogwo mu ngeri yakuyitirwa gwe wobeera olinayo kandiiza akengedde osobola okukamutwalira as a sign of appreciation bw'ogenda omusomesa asomesa omwana wo n'omutwalira akawagu kandiiza okumwebaza ajja okulabirira n'okulemera ku mwana wo naawe weewuunye n'olwekyo kyetaagamu obujjumbize era nsaba abazadde abali wano twebaze nnyo abasomesa baffe bonna ku mitendera gyonna bannange ngezesaako okukola ensobola ekitiibwa kyaffe ekyeggombolola eno eky'omuluka guno mwenva tukikuumidde waggulu ku kintu kimu ekisinga obukulu nti mmaze ebbanga ewakiso sirinayo sikando n'emu toyinza kunteekako nsonga nti nalidde sente za gavumenti toyinza kunteekako nsonga nti negase n'abafere netwala ettaka ly'abantu nga bwe mubiwulira olw'okusoomozebwa kwa ofisi zetulina n'olwekyo nvuddeyo mu mutwe gwange guli waggulu nga neebaza essaala zammwe obuwagizi n'amaanyi bye mumpadde okulaba nga tukuumye ekitiibwa kyaffe ekyekitundu kyaffe nga ssentebe wa disitulikiti esingamu buli kintu mu Uganda okugivaamu nga tulina sikando si kintu kyangu. Sebo Reverend mwebale essaala zonna ze munsabidde maliriza mbasaba obuwagizi kuba kati nakomyewo mbadde nzituuka ne constituency 8 eggombolola 27 ng'ewaffe wongera kufa ekitiibwa kya Busiro South nga kiweddewo amasomero gafite agoogerera na buli kimu ate nga mu local government okola biri loko ebyo bye bakuwadde okukola mu national government mu parliament gye mutemaatemera ebirina okukolebwa muki mu local government. Nsaba obuwagizi bwammwe nsaba obujjumbize bwammwe nsaba okuwabulwa kwammwe n'okumpa amagezi
n'okutambuza amawulire mutegeeza abalala nti Matiya Lwanga bwandika omwana owaffe owakuno bannange ebijja byaffe biri awo lyamutunde bajjajja ne bajjajja nzije nziseewo ekifiibwa kya Busiro South sobole okusaawa enjawulo essomero lyaffe Reverend Otobadde Mbagamba lyali liserebye Kabanda muwe support School Management Committee muteese musalire amagezi abaana bamwe muweeyo ssente kubanga baba bagamba nti baana ba gavumenti bagezaako okututyoboola tukukakane oluvannyuma ensi bagitutwaleko mukwate ekitono kye mulina musasule ssente mulabirira abaana Ssaabasajja Kabaka awangaale baagaliza sports day omulungi mukimanye nti sports is gold tiki bagisse ku saawa kubanga essaawa tiki bagisse ku saawa akabonero saawa bwebudde buno ozanyisa obudde osumagira owedde embeza olusi tubalimba munonde buli kimu jja kikola munonde naye teri muntu ayinza kutuukiriza byetaago bya buli muntu Ssekinnoomu naye abantu bwe beegatta omanya bumanya nti kagende bwe beegattiddeko bwe banaamanya n'obasindika ebikomerero buli muntu n'abeerako kyagira ki nzize wano kwongera kuwera nga mmaze okubayozayoza nja kubasindika paka kitegeeza nti kati mutandise tugenda kubeerawo tusale amagezi okulaba nti temuddirira kibeetaagisa okubeera n'obutetenkanya bungi naddala okukola ebyo ebitalina nnyo bavuganya bangi nga bwe nabagamba abazze okujaguliza ku bantu bano nga temuli bammemba nga temuli bakitundu muba mulimba abantu bano batulaze nti kyebakola gyekiri mubeegatteko mu ngeri ennungi tusobole okubeera nga tulina enjawulo geteeka mulamu waffe waliwo amateeka bye gatatukkiriza kukola kati naye bwe naasooba nga bwe kugambye ssentebe era ojja kulaba nti baddewo abataka beebaza okunkuumira mu buvunaanyizibwa bwa ssentebe wa disitulikiti ndaba nga nkoze ebyembadde nsobola mu mbeera ensi nengera bwe nabagamba nti ndi mwana nzaalwa yakuno nga kwenziikibwa okuddukanya constituency 8 kwembaddeko nkuvuddeko nkomyewo eka mu constituency yaffe eya Busiro South leero omwaka wano wa palamenti tutambuza amawulire mumpe obuwagizi mumbuulirire mumpe okuwabula kwonna mumpe amaanyi bassebo ne banyabo constituency eno yakitiibwa ate erimu ebyamaanyi bingi ekitubulamu bwe mumuli ogwo okutuukira ddala waggulu okulaba nga tubaako bye twogera okwekulaakulanya n'okuza ensi yaffe mbasaba mutambuza amawulire mutegeeze n'abatali wano kyomubaka wa palamenti omwana enzaalo eyakuno twamulabyeko jerinnya mulimanyi nti ye Matiya Lwanga bwana akabonero kenzigiddeko kasaawa kubanga obudde bwe buno the time is now era temuzanyisa obudde bwe butuuka tolina kyoyinza kuziiza nja kudda naye munzikirize maama ngende ebirala tujja byogera nga nkomyewo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale twebaza nnyo vice chairperson ono omukyalo ono ebbanga lyamaze nga vice chairperson ate ndoza singa wali ssentebe ndoza twandikoze bingi kubanga abadde mujjumbize nsobola omuwaako obujulizi y'omu ku bakulembeze abalaga nti mu kitundu mukulembeze ate ebintu yabikola bulungi era essomero lyaffe eryo mulijjumbire kubanga natuukayo nendaba nga liri ku musingi ogw'omuntu ajjudde era ssebo nga bwe nagamba era bwe nakusuubiza bwe nkyali tubeereko bye tukola ebitwala ekitundu kyaffe mu maaso kubanga olinvesita mulungi ate omukulembeze mulungi baagaliza ekisa kya Katonda twongere okubeera obumu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ssaabasajja Kabaka awangaale.